Okay, yes, tumaze meeting abasajja gwe bavunana okubanga alina bye yabakola alabiseeko era saazi tuba twagala tugenda tuwa information ye era babano bonna nga eba claiming okuba nti omukulu Kingstone oba gumanninga Matthew Bukalwa saazi natwala ba meetings bonna n'abantu abagamba mbu yababba era tugenda kiryalinga erinnya oba kumupiininga kitegeera so tuze wano okufuna confirmation kituufu kye badde boogera kuba information oli omukulu gye yampa wali naye akkiriza nti yampa information kitegeeza what I presented to the people kyali kituufu kitegeeza so njagala tutambule tulabe information gye yatuwa ntuufu tukiryalinga erinnya ly'omusajja oba twongeramu piininga kuba bonna abamuvunaana bano bwe bali ate bagamba balaga ne evidence ti yabafera era buli story gy'owulidde mu katambi ako nga njogerako omukulu yagimpa era kitabina nti ye waali tadduse ali wiringira basazeho ba meeting okubanga basootinga zino ensonga era right now gye tuli mu kugenda ene tiimu yaffe tubere nga tulaba information entuufu ebintu bless Otegera Kingstone companies Otegera I have a touring agent Kingstone tours and travel Otegera that's why they removed they call my master they call my company name Kingstone ne oje kuzimbe byonna genda kwa Alfadani genda akazimbe kamugambe wakamagoni kwa mambe gal Madina that was my building I had flats there why akazimbe bachafa ya Alfadani I knew there I had flats there Otegera eri ku fish market you know I had flats there Otegera kakati I use Kingstone tours and travel but Kingstone did not say brand name Otegera but I'm Matthew Otegera say Ghana my name but I've not done anything byakola ki byayogera nzi chokola musali ni mugamba uboka sante kubyogera bitufu byamumpe kujulisi ya ati de camera simanyi lwaki atulokuba nkatagera ko ate eri yeta against mu your comments people mu your comments zigenze wansi muri ma comment nze I have schools in Uganda abogedde nawe I don't know what's wrong with Ugandans kuliko no muzadde gona walabitira omwana bamutashima Shakira namula yandi sulu yabana ngenda Saudi Arabia nasulu yabana naye abadde mu comment section wali agambye aba njegera omukonje yagamba yapo kade mutano naye gwali comments zamwe tulinde face I don't know this person eni ngamba cheka mu badi yo yiko bapanze amuna agamba yapo kadobo butano omala agamba simanyi oyo mufere yabane sumi ya alimsa konga yali kabana be nali yachaka ne bawo nagende Saudi Arabia size na mtu wala company ya mtu wala Uganda nalekero bwana we otegera musomero lyange nembulabirira kibiki covid ne yene nitugalawo no bwana we kakati sasa no bavana agamba nababba sente nenzimba nesomero imagine maid kadama ali mu kiyumba nakubiko sene lokezi tiriko ne kuzimba esomero lyange otegera nkubiko sente meka sente meka zompadi she just used to pay school fees for the children kati nakuba ko sente nzija njera pe agamba nanga nakugoya basa sente kwesti ono munanga agamba ne wambe babadde boogera wala bali basis te balina there is no base I just brought anyone here okyawo yomwana bagamba bibasemba you nanyinga real estate because I knew kumuntu wolese kadama ofuna katini ate kyo kufuna katini waba kuna sente tajja kugabalika mutene ne waite emyaka ebiri afuna ekizibu bajja kwogera go wamuleta go fukachi ne closing that business nyenga wali run my other agents my other businesses so nze bigamba yayogera binyagadde nzajja clarify into the air hadu service akiriza ko nawe bali basatu nte oja kufulumya ekintu circulating me how told you I'm not very good I had bed spaces before I changed to partitions bed spaces bera abantu bangi atenga bogera nnyo I closed all bed spaces bangi ina mujja kwa bagamba abantu closing wali eri I closed all bed spaces over because I was accumulating all bed spaces mbona abana ngachinana buli flat mbona abana ngachinana usegera buli flat I closed over I don't know how many flats I had like 3 flats there's closing as the days of the cheap bed spaces babigambo kakati oli na vaina agamba fe yatujja ko sente na galawo I've closed everyone and I'm not a friend to a bad tenant. That's why I put it to my status. I'm not a friend to a bad tenant. I'm a friend to a good tenant. Any bad tenant, I'm a friend. Uja kumudanga nyogere bigambo bingi. Aja kuja mu kamera nyogere. Wano wafuna uzo ba demanding. Ba demanding. Right now, I have now bank sasule miezi esatu mass, miezi 5 mass when they are paying for plants. Yeah, you get it? Kakati ono wedira mu bitano kwa de bisatu. Aja kusumbuata yogere nyo. So let us learn to respect each other. Let's learn to appreciate the rest. Kwangu ujano no kono musumali. Nze sente zengo lano sizimba wano.
zitwala bava Uganda ozitegera we are building our home katota ni uko kubirana ku kiyi really nyenye no point nebitali bitufu wemango nati nkukozeza approach me oba kwa approach nze ngoko se investigative journalism nango ononya tuna babitekayo nango ononya gambe ono muntu okoze tutya king tukutese kamera kitufu akola bot neboti ozitegera kugamba nanga bakoze eki alimbye sina kinakola n'ekitufu kindi mumanyi kati saazi bwe nabyegana nsonga ndala agamba ganda bazeyo balino mu sente taga kwaliga mu kamera it's the problem omayogere ebyo togenda okay banango on behalf of Kingstone aina company nyeza travels aina flats nyingi muno obuzibu bwafunyaganyemu n'omukulu oli Joel tagadira bika mu kamera yaja n'atuwa information yeno yakipushing n'agamba omusajja bikita sobola mufuna ayagala mu flashing out era mu incident eyo onewe yakola ki yavira yo n'agamba ate kinange biki okitegeera so neno okubanga sazi n'atuse n'abanga afunye solution so ina ayagala okubanga ina kyagalo yisa wano either ogenda kujjo kyeyogerere obo tuwe namba tukontakti ng'omuntu nga tuna kyetwakoze ekyo so ffe twetonda ku lw'omukulu ono kuba business ze tugenda zirabanga ebintu ebisinga bitambuza mu right way era ffe tutusaba tusonyiwa boss thank you tekiwedde naye wali ku yes bana Uganda bana mugamba mutyabo abagoberezi baffe abatambula naffe ku Dubai Eye Uganda bingi nnyo ebyogeddwa ku mukulu gwe bayita Kingstone abamumanyi nga Matthew yavudde yawe emabega omukulu n'abaka yatuwadde information tugenza okukebera mu information eno ng'erabika information terikiriya era twogedde netufuna okwetonda n'aba naye ng'atusonyiwa lwansonga omusajja alesa information n'alaga nti information gyalesa legit ate nga teriki legit omusajja singa abadde n'obuzibu yandibadde yeekweka oba nga badde bagamba mbu bamunoonya yandibadde yeekweka naye avuddeyo n'atufeesinga nannyonnyola sayidi ye era nja kukubiriza buli munnayuganda yenna alina obuzibu n'omuntu either nja kusaba ojje oyimire mu kamera omugambe ekyagala omugamba nze ndiwedde okuteekamu obudde bunawo n'aba oli nja kutuukako n'abo bonna abayina obuzibu n'abantu nammwe musobola okuba nga mukola ki mukiyalenga so on behalf of Dubai Eye Uganda twagala nnyo leeta amawulire gatali matuufu era twagala nnyo tutambulire ku mazima era tutambudde ntwaba omusajja ono Kingstone n'aba nga akiryalinga buli kimu era twetonda okuba nga famire eyayiseemu mu kamera tujja kyetonda ekyo era tusuubira kuddamu kukola kintu ng'ekyo naye kuba nti omusajja yagala mu flashing out nti amunoonyereza ebbanga okitegeera kiraga nti abadde yeetaaga okumufuna naye nga Dubai Uganda kumba mwekumira tugenda kuba tubayoliza stories zonna ezinaba zeeyongeddeyo mu maaso tubaagala nnyo muli okutambula naffe paka wano omusajja tumaze omulaba tuvuddeyo tuli fine tetufunye buzibu bwonna amawulire mugamanyi gaba gakuguluba naye nga omanyi Dubai Uganda yazze tugenda kuba tuwa buli kimu full details mwebale nnyo okutambula naffe